Sacerdote baffe mwenna, administrator ne bannaddiini bonna abali wano. Bannabitone, abayimbi, babbamusa, abazannyi ba firimu n'abantu bonna abakuŋŋaanye olwaleero okujjukira n'okusanyuka olw'obulamu bwe twafuna olw'abantu bannaffe bano abaatuvaako baaniriza amannya nze Joseph Nsubuga Gonjagawe. Kati tunnatandika sinatandika kwogera kintu kyonna, nsaba tuyimirizeemu sekendi emu yokka tujjukire omukyala Regina Mukiini n'omwami Peter Nsubuga Mugongo abaatandika mwe bali ddala. Waliwo akayimba ke twakola tuwuliriza ka muyimbi eyatuvaako erinnya lye Eri Wamala. Akayimba okagendanga nti ani yali amanyi, ani yali amanyi, tewali yali amanyi okujjako Mukama Katonda. Ani yali amanyi nti abayimbi ne babbawunsa n'abazannyi ba firimu tuliyingira mu yeekaalu ya Katonda ne tumusinza. Ani yali amanyi nti tulireeta Ssaabasumba Mulamba n'avaayo n'atukulembera mu kitambiro ky'emmisa nga naffe tuvuddeyo okulaga nti tuli part of Uganda, part of the art in Uganda. Twerabirwa nnyo nga bannabitone era kyokolaba nti ffe nga Uganda Funeral Services twabajjukidde ne tugamba nedda abantu bano bakola kinene nnyo. Omuyimbi tafa, you're just transformed. Kubanga message yo gy'oba olese ku nsi esigalako, message bweba nnungi ekyo nakyo mukijjukira, esigalako ku nsi. N'olwekyo transformation eno ng'ova mu bulamu obw'omu nsi nga tuddayo ewa Katonda oyo eyatuwa ebitone bye tulina nkulu nnyo. That journey, that last day nkulu nnyo mu bulamu bwaffe era eimpactinga kinene nnyo ku byokoze gwe mulamwa Uganda Funeral Services gwereese nti you deserve the best send-off just like you contributed to this society. Ne muyigiriza abantu, ne mutulyowa emwoyo nga bwe bagambye, ne mutransferinga messages, ne muzikyusa ne muzifuula ennyimba, ne muzifuula other acts ze muba mutaddeyo. You deserve the best send-off. Tugenda mu sizoni ya bivulu. Ani atasobola emitwalo 15? Aliwo atasobola emitwalo 15 n'ofuna services za bukadde 7 n'ekitundu. N'oweebwa ekitiibwa. Abayimbi abasinga n'ebijja byabwe tebimalirizibwanga, baaziikibwa nakati boddayo nga bwe baali mu byali kubanga tebeetegekera. N'olwekyo ffe tusazeewo tukwatagane n'abayimbi ne babbawunsa ne bannabitone. Babbawunsa mutubuulireko mu ngalo. Obalabye ani yali ng'abakulu bwe bagambye tubeere n'obuvunaanyizibwa, tutegekere buli kiseera kya bulamu bwaffe. Tujja ku nsi ne tugibeerako akaseera katono nnyo, naye tutegekere n'akadde ako nga tumaze okukola ebyo byonna Mukama byatukenji gitta enjagetta. Tusanyuke, tusanyuse abantu leero kukungubagira bannaffe abaatuva ku maaso. Y'ensonga lwaki buli muyimbi ayimba olwaleero, kuba bali abaagenda balina kye baakola, baagulawo omulyango oba okitegeera. So tuli wano bajjukira muno waba akuvudde mu maaso tolina mwerabira, olina omujjukira. Naffe we tuli bava mu maaso namwe mujja kola ki, mujja tujjukira. So tuli wano okucelebrating aba AK47 bafile bongo le lutaya ne mu gospel tulinamu ba Mark Elvis yali chali wale Vixon nnyo nga baboya nga balinga abooluganda. Tuli wano bajjukira. Waliwo n'omukazi anuma ennyo baali bagenze mu kanisa okusaba, ekkanisa neggwa. Nga tuli wano olwaleero ekkanisa tugame eyarubaga neggwa, ffenna ne tufiira omwo. Kati nabo bwe kyali oba okitegeera bamwita yayimba oluyimba olugamba nti
ekitiibwa kidde gy'oli mukama katonda osaanidde emimwa gy'abalabo gigadde mukama tewali akwenkana y'ensonga lwaki tuli wano okujjukira abantu bwe batyo abalokole abayimbi abamu aba gospel baganya okujja bawoza nti musabira mutya abafu mujjukira mutya abafu kati gwe bw'olifa tetukujjukire ng'olina kyokoze mu industry eno kati buli muyimbi owa gospel ali nze simanyi muntu ki yabakunamira muntu ki yabaloga ekintu kiri kimu tulina okujjukira abayimbi bonna abatuva mu maaso because olwaleero oyimba kyoyimba olwabo abayimbi abaaliwo oba okitegeera abakopa amaloboozi oba okitegeera temwagala bajjukira so ekyo ekyoyo yekyabalinya abasumba bababuzaabuza nti temulina kusabira bannaffe abaagenda babalimba ffe tuli wano okubajjukira era nga president w'abayimbi ba gospel ndiwo ku representing industry eya gospel olwaleero wano Rubaga olulala tujja genda wa Bujingo olulala tugende wa Kayanja olulala tugende wa Senyonga olulala tugende ate mu basiraamu wa Ekibuli oba okitegeera so baani abaganyi okujja abagamba no twasindikidde abayimbi messages mu zi groups tulina contacts z'abayimbi bangi ab'enjawulo naye nga balinamu kino ekidiinidiini nti abalokole tetusabira bafu tulina okubeerayo tusimanyi kiba kibi mubanga abazuukusa emyoyo kijja tuzuukusa tuli wano kubajjukira olw'ebirungi oba okitegeera tetulina beerabira naawe omuyimbi kati kankubemu akafaananyi kati bugembe bwafa olwaleero God forbid ayagala tumwerabire era tujja mujjukira ffe abaali baawo oba okitegeera kuba nze sigenda kufa nze wendi oba okitegeera tujja bajjukira oba okitegeera bugembe tujja mujjukira Levikson tujja kola ki tujja mujjukira tugenda kufa gwe Katonda nze ngenda genda mu ggulu nga ndi mulamu Elijah yagenda mu ggulu nga mufu ku bibi by'olina gundi yamunona embarasi zamunona n'agenda mu ggulu oba okitegeera bibi bagenda mu ggulu bibi ki byennina nze omu ku batuukirivu abaliwo oba okitegeera ngaba ebintu n'embigabulula oli yaliko emyoyo gye n'agizza waabwe babagana ovuga benzi bano betujjukira nabo obaoliawo baabikolanga ne tutamanya bumanya oba baabikola abaaliwo ne bamanya kati naffe bwe tujja okujjukira abafu naffe bwe tunaafa abali baawo balikola kye tukoze guno mukululo oguteekeddwawo era abaawoma baabaze ennyo abamu bagamba nti kino ekikolwa kya sitaani bo tebakkiriza mu bintu weebiti kusabira abafu naddala abalokole abayimbi abamu bo baganya okujja kyamukisa mulungi akkiriza nti nno si kituufu alina eddembe erisigala yeeka era tazze fe abakkiriza nti nno kyabuvunaanyizibwa era kyetaagisa weetuli tetulina mutawaana gonna ekanzu ngikubye lwa nsonga emu dress code ngitegedde nvuddeka navudde eka nga nyambadde ka black kange nga mmanyi ke tugenda mu wano ndi mu kkubo mpuliriza Patrico ng'aga nti address code ya white kati nga sina we ntandikira ekanzu ye white owalayisi gw'oyinza okwambalako nomanya nti nguze ekanzu ya mitwalo 2 kangendere mu eyo naye bakwesimba ku biri ebirala empale mitwalo 3 saati mitwalo 3 ng'okiguddemu bugi oba tomalaako na kansune wano nzije waje batatuseera muganda wange ase ekonome kwekasoovamu ne balaba nti saabazonte kibadde ekyebiri nga kidda ku 10